Wagaziya kwekyo ky'omanyi weeyongerako mu ebyo by'okola ate sinaki bye wandiyagadde okusomesa abantu abalala. Yeno program ensimbi n'emirimu nange omumbejja Ndagire Leila. Nga ku mulundi guno nateera tugenda kubanga tukulaga. Gwayagala okuyingira bizinesi eno ey'okukanika olina kugitambuza otya okubeera ng'ofunamu. Ate gwatulaba essaawa zino wandiyagadde okuyiga okukanika olina kulagawa weetaaga bbanga ki okubeera ng'obanguka mu ttuluba eryo. Tugenda kubanga tubikutuusaako ate era omukugu abeere ng'atusomesa ku ngeri gy'osobola okuyigamu okwasaganya ensimbi zo ng'okozesa okutereka wamu n'engeri y'okukendeezaamu okusaasaanya ku bintu eby'enjawulo. Katubirabe. Uganda y'emu ku nsi eziri mu lugendo lw'okwenunula mu katu k'ebyenfuna ku lukalu lwa Africa era nga teri nsi eyali etuuse ku kkula lino nga tetadde essira ku bya science ne tekinologiya nga mu kino twetaaga abavubuka okulaba tekinologiya n'ebintu ebiri mu kkoowa eryo ng'ekintu ekinaabanunula mu bwavu si kufunamu bufunyi ssente wabula n'okuzuula ebyo ebiyinza okutwala abavubuka mu maaso mu ekyo bangi beenyigidde mu kutondawo amagalaji ag'enjawulo okutandika okukanika amamotoka n'ebintu ebirala era nga singa abaana ba leero baweebwa obukugu obw'enjawulo bayinza okukyusa eggwanga Uganda. Wano we tuli Kyebando ku Gayaza Road nga twegattiddwako omwamiziwa nga ye nannyini garage eno wano wentudde wamu n'okubeera ng'atendeka abavubuka ab'enjawulo engeri gy'osobola okkanikamu emmotoka. Agenda kubeera ng'akozesa bizinensi ye abeere ng'atubangula ngeri ki gye tusobola okwekulaakulanya ate ngeri ki gye tusobola okweyongerako mu bizinensi bwe tuba nga tukozesezza ebintu eby'enjawulo nga we tugenda okulaba. Tukwaniriza ssebo ku program ensimbi n'emirimu. Buza ku balabi ba Bukedde TV. Manya gange nze Ziwa Richard neyanziza nnyo okukyaza wano Bukedde TV omukisa ogumpa ddala TV y'abantu ba bulijjo. Omulimu gwenkola ndi makanika nga nkanika emmotoka entono n'ennene. Mwamiziwa omulabi waffe wa Bukedde TV ayinza okwebuuza nti entandikwayo yali etya? Nava mu ssomero nga school fees abuze mami wange nantwale wa anko wange baali bamuyita Lule Joseph. Anko wange nantwala njigiriza engeri gye bakanikamu emmotoka nembeerako naye emyaka ng'esatu atukanika nengenda nga mufuna idea paka lwe nakivaamu nange nkola ebyange nga sikolera mu garaji mwakolera ntandikawo eyaffe. Nawulira nnyo nga njagala mbeere ne garaji nga yange nga nina abaana benteseza nabo bwe baali batuyigiriza ne tugaana naffe twekolemu omulimu tutandikewo ekifo. Mu kwagala okujja kitandikawo ne tufuna ekifo nabo nga tuli wamu era nze nakwata ssente zange n'enziwaayo naye bo baafuna okutya nga balaba tetujja kumalako ne basigala eri mu garaji nga bakyakola ne bakama baffe abaatuyigiriza ngenda okujja ne bakindekera ekintu nemba nga nwananzeko kibeeramu. Nalinamu obusente bwange zaali miliyoni nga 2 nga nsuubira bwe naaba nnemereddwa njajjira ndya ku ezo. Kati mu kuvaayo eri najjewo omwami bamuyita Jackson Kikaira yanyanguyira yaŋŋamba teri kitasoboka beera wano nja kuyamba onoobanga ofunye renti ng'osasula onoobanga olemereddwa tufuna engeri gye tukola ki gye tukikwata. Ebbanga lyagenda lyetooloola be nali nkolagana nabo abamu ku bakasitoma b'abanko bange ne bagamba omwana oli yali akola bulungi ne batandika okujja nga bakola ki nga bannoonya. Olugendo lwange olw'okuŋŋaanya ssente ezo lwali luwanvu kuba ebiseera byenjogereramu n'abaana be nali nkola nabo batono abaali basobola okuleyizinga essente ezo naye ekyali emabega wange nze navuganga mayiro 2 okuva mu kyalo nenzija wenkolera nga n'olweggulo nvuga mayiro 2 kagaali ze mayiro 4 nga nzirayo nga tutegese ebintu bye ngenda oleeta ntunde nateete nenzija ssaawa 9 ogw'ekiro n'embitunda ate nemmala nenvuga eggaali nenzija nenjiga okukanika. Jjajja wange omukyala mu kyalo eyantegekeranga ebintu ebyo era mwebaza omukyala Nansoke. Naleetanga ebibala
nga buli kumakya kale nali nfunyemu kachansi nga buli ssaawa zigenda owera 2 nga mmaze okufuna amagoba g'omutwalo nga ngusevinga nenzija ku galaji. Ebiseera ebyo galaji yalimuko ku ssente nga abatuyigiza tebatuwa ssente naye nga bakasitoma asobola okuwaayo 10 oba 5 ntwalira wali omupiira noddayo nga wafunyewo omutwalo oba 5 n'ozissa mu kakebe nga ssente zo nzeeyambisa ate bwe nzira mu kyalo ate nenzikubamu ne bulooka n'entunda ku bulooka. Ku nsonga eyo ey'okutereka abantu bangi beegomba nnyo ekikola ekyo nga baagala okubeera nga bongera ku ssente ze bakola ki ze batereka naye engeri ki omuntu gy'asobola okikwasaganya n'abeera ng'akifunamu. Nze amagezi ge nasooka okufuna mu kutereka ssente wejjako ekitono oyonoona ekingi naye ng'ekitono kye wejjeeko togenda kukyonoona. Nze naterekanga mu kabokisi we natandikira era abato bano nabo banjulira kuba twakikolako ne wano naye ndowooza mwezi gumu abaana abamu balinamu emitwalo 4 5 ng'ate bateekamu bw'afuna 10 ateekamu 2 bw'afuna omutwalo n'ateekamu 1000 nga tulina ekitabo tuteeka mu kabokisi kamu naye nga tuwandiika mu kitabo nti gundi ataddemu 5 ne tuziteekamu. So eyo ye polisi gye nalinga nkozesa okusinga. So bwe naali eyalaba Bukedde TV nkukubiriza bw'oba tosobola tereka weerwaneko ekitono ky'osobodde okufuna okiteeke awantu nga tekigenda vaawo yadde ofunye buzibu ki okusinga otereka ekingi ate nkya n'okirya ne kiggwawo. Nga twakatuuka wano twasanzeewo abaana ab'enjawulo nga bayiga ebintu eby'enjawulo abamu badde bakuba jjeeke abalala nga bakola eby'enjawulo. Kati omuntu wabanga ayagala okubangulwa okubeera nga atandika okukanika emmotoka atandika naki? Omwana bw'ajja ku galaji wano bw'aba yaakatutuukako kyasooka okukola wano tusooka ne tumutuma emirimu gya bulijjo okwera ku galaji okukima amazzi. Bwe tuba tukola taba na kyakola alaba bulabi kye tukola n'omulaga nti emmotoka bw'ogikuba jjeeke omupiira bagusumula bwe bati. Emmotoka Toyota bw'oba osumulula emisumaali gidda sayidi eno ate bw'eba Nissan gidda sayidi eno. Benzi sipanda zaayo za njawulo zikola bwe ziti n'ogenda bw'olaba ng'agenza amazeewo akabanga osobola okukeera n'omugajjako omupiira ogwo naye nga wooli n'akuba jjeeke n'omulaga we bagissa n'akuba n'omuga asumulako omupiira n'aguggyako omutrayininga alaba naye nga tomuwa nnyo kudda ku mmotoka ya kasitoma gikola waba yakajja wabula omulaga kyakkola kuba asobola okwonoona ate kasitoma emmotoka yaba agyagala nga bwe yagireese. Tulabye ebintu eby'enjawulo by'okola naye tubadde tusaba otubuulire engeri gy'otambuzamu emirimu gyo wano okedde ku makya otandika naki okomekereza naki wano ku garaji? Nkeera ku makya tuba tusuza oluusi n'emirimu nga gyakanika mmotoka kati bwe ntuuka wano nga mirimu si gy'amaanyi nnyo nteekako ttaaweera nga bondaba siyambala ovulo abaana be tuyigiriza bato naye ebisinga bagenze babiyiga. So n'ogenda ng'obawa guideline kino kikolebwe bwe kiti ne kino kikolebwe bwe kiti ne tugenda nga tukola mpola ssaawa ezituuka eza lanki ne tulya ku mmere ne tuddamu ne tukola emirimu ssaawa nga 10-11 ebisinga tuba tubimaze buli omu aba waddembe okutandika okunnyuka. Omulimu gwange guno ngwagala nnyo kuba gwakanika bukanisi mmotoka naye essaawa eno ngukolamu emirimu 4. Nkanika emmotoka kati ekyo bakinjigiriza gye nnali bwe nakivaamu bwe nnali ntandika eri nagera nenfuna driving permit ina abantu benvuga nga balina seze bagenda okumpaayo nakyo nenkigattako. Ekyokusatu nsuubula emmotoka nsobola osuubulayo emmotoka empya nensuubulayo n'ebikadde nembikola nembitunda. Ekyokuna tusobodde okukolamu edduuka lya sipeeya mu mulimu guno gumu kati kitegeeza omulimu gumu nze ngwongeddeko emirimu emirala 3 gyonna ngikola. Ebirungi byenfunye mu mulimu guno biri wano kankuwa ebiri wano by'osobola labako. Emmotoka eri naakagivugira emyezi 4 nagijja mu bondi nagigula obukadde 2. Ninawo emmotoka eno nayo naakagisuubula nagitunda miliyoni nga 5. Ninawo n'eri Pulimo njagala gitunda miliyoni nga 13.
nayo nasuubula nsuubule kati waba omuntu nga zze bakasitoma waffe mulimu abajja ng'alina ekizibu nagga njagala okutunda emmotoka eno nfunemu ssente ne mwogerezeganya n'otwala emmotoka eyo okugitunda oba oluusi woba oyina ssente n'omuwaamukko ku ssente then gwe n'ogikola ki n'ogiddaabiriza bulungi kuba oba makanika oba omanyi n'osobola ogijjamu ssente emmotoka eyo. Famire sinnaba kuteekawo nnyumba naye nga nsobodde okugula poloti ezisoba mu 3. Nga tweyongera okubangulwa ku bizinesi ekwatagana n'okukanika emmotoka oba okuyigiriza abantu abaagala okuba nga bazikanika. Tugenda kubanga tuwumulamu kati tovaawo.